mwebale kunsabira okugenda mu ddwaliro n'enkomawo. Sente ezanjijanjaba mwe mwazimpa, era singa siri mubaka wamwe wa palamenti sirina gye naalijje sente zigenda mu ddwaliro. Singa tubadde n'amalwaliro amalungi mu Uganda era tewali baddewo nsonga entwala bweru, kubanga ebintu byonna ebinnuma abasawo bano babisobola obubinzijanjaba, naye ebikozesebwa bibatakola ki? Waliwo eyaŋŋambye mubuulire enjawulo eri wakati w'amalwaliro ageeri n'ageeno, ne mugamba nti si aleme kunsaagirako, ng'agamba nti nnyumiza emboozi eraga enjawulo wakati wa kamyu n'enjovu. Kiri ekiri eri kyayitirira n'ekikwatagana n'omukulu oli kye yayogedde kye bayita health insurance. Health insurance bakutoolako akasente katono nnyo buli munnansi, n'obaako kampuni gy'okawa. Olwo bw'olwala obulwadde ne bwe bwenkana butya, owaayo kaadi yeeyo ne bakukola ki? Ne bakujjanjaba. Ekiri mu America health insurance. Nange zennyini nagenda neewaana ne ssente ze mwampa, naye buli ddwaliro lye nayingiranga nga baŋŋamba olina health insurance, nti nedda nga tetujja sobola kujjanjaba. Timbaddewo ne kaashi wange. Omusawo omu yaŋŋamba nti okujjanjaba omugongo ogwo gutuuke we gunaatererera tujja kwetaaga $1,000,000 n'omukono gwako. Neŋŋamba wangi, naŋŋamba n'olwekyo tetusobola kujjanjaba okujjako ng'olina ki? Nadaaga nnyo, era ne ssente ze nagenda nazo ne zifuuka ntono nnyo mu ngalo zange. Singa si bumanyi era n'alikomyewo nga sijjanjabiddwa. Ekyeinsurance eyo tukiriko, naye kiri e Kampala. Babaka bannange oba nze sibitegeera, nakomyewo bamaze olunaku lulamba nga n'akakiiko katudde omwezi mulamba kavunaana minisita, neŋŋamba nti nze nnyumirwa nnyo okugoba baminisita, neŋŋamba nti mubbi mumutwale tumukwate. Ne baŋŋamba nedda, yayisaamu amaaso sipiika. Neŋŋamba ye obukambwe buno bwonna singa tubulaze ku bya bujjanjabi, tempulira okusaalirwa. Awo nno bannange abo waliwo gye twogerera ng'ababaka, nja babuulira nti abantu batuuse otujjamu obwesige. Bwe tunajja amaaso ku byabwe, buli naku ne tuteeka amaaso ku byaki? Bo batulaba ffe tulwala nga mututwala. Ate banange lwakubanza omubaka wammwe njogera sikweka, naye abaka abagenda ebweru obajjanjaba bangi nnyo. Buli mwaka mutusaasaanyako abaka ba palamenti n'abakungu ba gavumenti ne baganda baabwe 396. Nalwana nnyo ku ddwaliro ly'e Lubowa nga ligenda kuba ku mutindo ogwenkana eri gye tugenda, naye ne batusala busazi ne ssente z'omumusolo ne bazikola ki? Ababaka abamu tebalina nsonyi, balese ebitanda ebyo ebya bbulu ne bagamba nti be babiguze. Banange ebitanda ebyo sinze mbiguze, biri ebiriko bbulu si byange, bya gavumenti. Naye gavumenti yemmwe temubigamba mbu simanyi bya Museveni oba bya Nambooze. Mwe ba gavumenti mwe muwaayo omusolo, mwe bananyiri bitanda ebyo tulina kubuuza babiguze mmeka? Ddala ze babiguze zisaana. Waliwo abalala ate ababaka ba palamenti naye ndowooza si tekuli ayambala bimyufu kwabo n'okubi oba nedda ekyo kankireke, naye n'okubituusa tebannabituusa. Era wamujja kulira nga baga Nambooze ng'akoze nnyo abawadde ebitanda abeewuwa ebya bbulu. Ebya bbulu
buli mubaka bamuwa ebitanda 30 ebitaliiko mifaliso era mbituusizza tugenda kubigaba bwe tuti. Ng'ogera munanga abantu baffe nga bakola ki? Abantu batuuse okunjagaliza ndwale ng'omubaka era addamu alwale lwanaddamu okulwala n'aleeta x-ray nedda bannange ngenda genda ekimu ku bintu bye ngenda okusooka okulaba kyekyokulaba nga Mukono General Hospital efuna x-ray. Muwulidde? Egenda kufuna ki? X-ray. Nkyabuuzaayo ekintu kimu, x-ray nagifunye ssebo musawo. X-ray gye ngenda okuleetera eddwaliro lyaffe yo yamaze okuba eyange. Kati ndi mu kusonda ssente zigijja mu Amerika etuuke mu Uganda. Naye mmwe nsaba munkolere kimu, gavumenti ensonyiwa emisolo nga ngireese wali. Ebitanda bino babiweesezza musolo munene nnyo. Naye ng'ate nange ndeeta kukola ki? Kuyambako. Nga nsaba gavumenti titugyebazizza nnyo ebitanda 2. Naye si weetuuse olulala ereetanga ku bwe biti. Neebaza gavumenti titwebazizza nnyo ebitanda 2. Naye tugisaba olulala ereeterangako emifaliso nga nze bwenkoze. Ekyo kibi? Si kibi. Abasawo bansomoozezza nayagala nange mbakube akawuna ndyoke mbanenye obuli bw'enguzi nga nange ntaddeko mu nsawo yaabwe akantu nabo bakole. Ate abasawo bano ne bw'obaweereza omutwalo bagusiima. Tuyige okubaagala n'okubagabira. N'omusawo naba nga talina nnyumba nga bwe boogedde. Lumu nagenda nensula ku woodi. Nagenda nga njagala mbakube mbakwatirize ne nnyingira hospital eyo. Ne ngenda mu woodi bayitayo batya ku Labour Ward. Nasangayo midwife omu ng'azaalisa abakyala 3 omulundi gumu. Omulundi gumu ku ssaawa emu nga bakazi bazaalira ku ssaawa emu 3. Omukyala oli yaddukanga n'ajjamu giraavu n'akwata ku ono. N'asambulamu mangu n'ayambala giraavu endala n'akwata ku ono. N'azijjamu mangu n'akwata giraavu endala n'akwata ku ono. Bonna abasaala 3 nga bayita omusawo ki? Mazima nalinga neewaasira okuyomba n'abasawo nafuluma mpola nga nsooba. Nga saagala na midwife oli andabe nti nziruka. Kuba kye nalinda bye wali kyali kinkubye ki? Encukwe. Abasawo baffe bano balungi. Uganda yesinza abasawo abalungi wansi wa Africa. Ogende South Africa nga bakujanjaba banyumya mu Luganda. Bakolayo n'ekibiina bakiyita ekibiina ky'abasawo Abaganda. Naye bo Baganda mu ggwanga naye si bakubi bansansi. Naye nga be bakujanjaba. Ono omusawo wange Dickson atuuka ekiseera nga takyasobola kwongera naga honale bakutwale. Lumu yannongoosa naye n'agamba kade bakutwale oyo oli bubi tonnawona. Bwe natuuka eri ne baŋŋamba nti ani yakulongooseza ne ŋŋamba musajja weeyo Mukono bambi. Ne baŋŋamba kye yakoze kyekituufu, tugenda kukyusiza ddagala lyokka. Ne banyigyako eddagala lye ne bampaamu eddala. Naye nga ye kye yali akoze kyekyali ekiki? Eddagala lye twalina lye litaali ki? So njagala kusooka nyimirizeemu wano mu nsawo y'abasawo nga bwe nabasuubiza meka obukadde 3 ab'e Mukono, ab'eggoma abeebazizza nti nabawa nabo ngenda kubongerayo. Nalabye nga amalwaliro gano agamu agatali ga gavumenti naye nga gavumenti ekolagana nago ga gavumenti.
gundi nga tekuli namba. Tugenda bigwabira Mukono General Hospital. Simanyi lwaki Sheikh list eriko enamba yaganye. Mukono Church of Uganda Hospital, Goma Health Center 3, Nyanja Health Center 2, Bukerere Health Center ero ya Catholic Church, Mukono Muslim Health Center ero lyeyogerera, Nantabulirwa Health Center. Abo mulimu abamu nga ba Health Center tunga abalwadde tebasulawo naye nga abakyala bazaalirawo. Twagala ebitanda bino mubitwale, omukyala aleme kulinnya ka bodaboda nga yakava mu leba. Twagala mubitwale, omukyala aleme kulinnya ka bodaboda nga yakava mu ddwaliro. Nawulira bagamba nti babigula buwumbi, naye nange bwe nagenda eyo ku ssente ze bampa nange ndyengamu emmere ng'omulwadde. Ne ngamba ekisooka neneewa ekitanda kino ndetera n'omufaliso gwange. Njagala kuyita omusawo wa Mukono General Hospital muwe ekitanda kino nga kyekitanda kyange nange bwe naalwalanga okuva leero nja kujjanga ku Mukono General Hospital munzijanjabire awo, era kino kyekitanda kyange kyeneereteddeyo ssebo wa Mukono General Hospital. Kino ekitanda kyekyaba VIP Meya Nambooze, Mwami Kabanda, Chairman Kyasa, Servant Leader Bakaluba Mukasa, fomu kuffe ng'alwadde bw'ajja okumuwa ekitanda mumuwe kino. Twakyereetedde kitanda kyaffe, tetujja kusindikiranga bantu kugenda Mukono Health Center, Mukono Hospital nga ffe tetukola ki, nga ffe tetugendawo. Abantu bajja tuuka okulowooza nti bo tubasindika wakyamu, ffe ne tugenda waki awatuufu. Ekitanda kino kya masannyalaze gokka. Omulwadde engeri gy'awulira yasalawo wakikozesa. Nedda ssebo, ono chairman waffe ow'amalwaliro ga Mukono municipality gwe nalonze okunyamba mu ofiisi yaffe eya Mukono ey'MP. Bane muveeyo abakulu bamulabe. Nalonze Dr. Dickson